Mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope gwali ku Daily Still Hope 2 Age Media katusabe Mukama tukwebaza olwaleero kubanga otuwadde obulamu twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo Kristo Yesu omwana Katonda omulamu amina. Naku lwa mukaaga weekend hitako ku Alinisa Hotel kakati olunaku olwaleero tugenda kuddamu ekibuuzo ngenda nsazeewo ebirala byonna mbiwumuze nkwate ku kye tuyita digital ID kuba kakati kitabudde abantu. People have a lot of questions era naye oba olina ekibuuzo kyonna kisindike eno wiiki yonna tugenda kubanga ensonga eyo tugijjewo okweralikirira kw'abantu twagala kubanga ate nako tukulekeraawo. People have a lot of worry and questions kubanga balowooza digital ID 666 n'ebirala mark of the beast abikonkonye abalowooza okugenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo kutegeeza ki kabonero kaki kansolo. Naye olunaku lwaleero tugenda kukwata ku topiki njagala obeere muwuliriza mulungi era topiki eno mmanyi nga naawe kukonfusinga erinayo abalala be confusinga, so akyalibadde kirungi nti naawe obeeko gw'ogiweereza tugyewo obulimba oba manyi abamu boogera abamu babloga boogera kubakanga akongera kufuna view kwongera kubanga mubagoberera neffe tuleeta what we call the truth and facts. So tuleeta amazima ate n'obukakafu bwago ekikwatagana ku ki ffe tetugenda kujja tubakange tetugenda kujja atwogera ebibasanyusa aleka twogere ekituufu ekikwata ku ID eno egenda mu maaso oba mu nsi ez'enjawulo okubanga ate abantu bawalizibwa okubanga ate bawandiisibwa. Ekibuuzo ky'olwaleero oba topiki wale gye tugenda okubanga ate twogerako egamba is World ID the mark of the beast? Kituufu nti eno digital ID gye batandise okubanga bawandiisa oba gye batandika ke kabonero k'ensolo? Ndowooza nawe obadde weebuuza. Juzi twayogera ku mulirwano neighbor Kenya bo bali waggulu batusingako mu process yaabwe okubanga abantu bafuna digital ID. Kakati eno digital ID egenda kubanga yansi yonna, egenda kuba international. Kitegeera nga neogenda mu US neogenda mu ggwanga lyonna bwe bagiteekamu balaba ekikola ki ekikukwatako era ku bisaawe by'ennyonyi gye bajja okubanga bakola ki nga basaba ekisa kigenda tuuka nga bino biki bivisa tebikyakola bivisa nga tebikyakola nga eyo digital ID neki nga bye beetaaga. Kakati ekibuuzo ky'olunaku olwaleero kituufu ddala digital ID eno gye bagenda nga bagaba ke kabonero k'ensolo? Oyinza okuba nga naawe oli kyebuuza gamba akati baba batandise okugaba digital ID kitegeeza kabonero kaki kansolo. Olwaleero tugenda kuba nga tweddamu ebibuuzo ebyo. Kyensookera ddala okugamba si kituufu digital ID oba ID eno ey'emitimbagano oba eri modern si ke kabonero k'ensolo. That's number one. Lekera okweraliikirira. Digital ID, it's not the mark of the beast. Olira. Era digital ID, oba world ID. This is a world ID lwakuba bagala giyita digital. Ninga it's a world ID. Kubanga okusinza ku byawandiikibwa eno ensolo egenda kubanga efuga ensi yonna. Kye tuyita one world government. Kati this is a world ID. Bajja kuwa Uganda naye nga ekola buli wamu. Bakuba batya buti bagamba it's a world ID. Ne bagituma digital. Buli nsi erina erinnya aweegiyita. Kenya basooka giyita simanyi huduma, huyo ne bagiyita maisha. Kati ne Uganda bajja funa erinnya lyayo. Naye okusinziira ku byawandiikibwa eno world ID is not prophesied anywhere. Bo tebaji mu bunnabbi teriimu. Okitegedde is not prophesied anywhere as a mark of the beast, and the world coin is not the prophesied global currency. Kuliriza bulungi w'abantu era bali mu tuyita world coin ntikeko esente ezigenda okuba nga zikozesebwa
ensi yonna. Era digital ID ke kabonero k'ensolo. Leero nziza okuba nga nkwawulira ebintu ebyo ate osobola okuba nga okola ki obitegeera. Njagala owulirize. The mark of the beast cannot exist until the Antichrist is revealed. Simanyi oba bino ebintu ogenda bitegeera. Akabonero k'ensolo tekasobola kubanga weekali ng'omuwakanya wa Sitaani, manya omuwakanya wa Katonda oba omuwakanya wa Kristo tannaba kubanga abikulwa. Saa zino tetumumanyi. We don't know the Antichrist. Naye agenda tuuka ekiseera abe ng'akoze ki ng'amanyikiddwa. Saa zino abasomera ebbaluwa mu bbaasa be basobola okuba nga bakola ki abateebereza fe abalabira ewala. Naye ekiseera kigenda tuuka nga si byakuteebereza nga buli omu amumanyi. Kakati akabonero tekasobola kubeerawo nga oli yennyini tasonaba kubanga ategeerebwa. Njagala okitegere bulungi. The mark is specifically an indication that the person worships the beast, and that will not happen until the second half of the tribulation. Ojja kusoma okubikulirwa 13. Kitegedde inti akabonero k'ensolo kalaga oba kalambika nti omuntu ajja kuba nga asinza ki ensolo. Akabonero k'ensolo kajja kulaga nti osinza ki era wonookafuna kitegeeza ojja kuba osinza ki ensolo. Naye ekyo tekigenda kubeerawo paka nga okuyigganyizibwa kumaze okuba nga kutuuka. Okwokubiri, jjukira okuyigganyizibwa kuno the great tribulation oba tribulation bajawulamu emyaka emeka? Bajawulamu emirundi ebiri. 3.5 years, 3.5 years. Gy'emyaka 7. Gy'emyaka 7. Ye gundi agiyita myezi 42. Ani? John the Revelator yafuna okubikulwa. Naye Daniel yagispecifyinga mu myaka. Wajja kuba emyaka 3.5 n'emirala emyaka 3.5. Kakati kano mark of the beast egenda kujja after ngeno first tribulation ewedde. Kati mu second tribulation abantu mubagenda ofunira mark of the beast. Twakugambye mark of the beast kitegeeza ki? Kwe kubanga osinza Sitaani. Simanyi oba bino ebintu ogenda bitegeera naye Mukama akuyamba okole ki obitegeere. The mark of the beast cannot exist yet because the beast has not ascended to power yet. Jukira eno ensolo egenda kuweebwa amaanyi efuge. Emyaka emeka? 3.5. Kakati awe wagenda okubeera akabonero ak'ensolo nga ewaliriza buli muki muntu. Simanyi oba oli kitegeera. So tesobola akabonero tekasobola kubaawo nga ki nga Antichrist tamaze kubanga ate akola ki abikulwa oba nga ategeerekeka. The mark of the beast is some kind of a seal that follows of that the followers of the Antichrist will take in alliance with him. Akabonero k'ensolo ejja kuba siiru. Bayibuli yogera ku siiru kyeki mu Luganda? Era esigala siiru. Kale kajja kubanga kale tupale siiru kuba Oluganda luli limited nange sirutegera bulungi. Nti ye siiru abagoberera omuwakanya wa Kristo gye banaaweebwa mu kubeera n'enkolagana neki n'oyo omuwakanya wa Kristo. So
kajja kubanga akabonero akabalaga nti bali mu bumu, they are in alliance, bali mu nkolagana. Ekinaalaga nti ono ali mu nkolagana n'omuwakanyi wa Sitaani ke kabonero kaki k'ensolo eyo. Kati wuliriza, okusinziira ku kubikkulirwa oba okusinziira ku bunnabbi obuli mu Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Katugisome. Revelation jaga tugisome. Bino ebintu njagala obitegeere oleme kuddamu kweraliikirira, oleme kuddamu gamba bana ati tunakola tutya. Ngenda kusunsulira digital ID oba gye bayita world ID. Njisuule wali, enamalo gisuula wali, ojja tandika okukola emirimu gyo nga tolina kweraliikirira kwonna kw'osanze. Okubikkulirwa 13, 16 paka ku 17. Agambye atya? He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand, or on their foreheads. 17 egambye etya? And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. The number of his name. Bible wansi negamba nti oyo alina amagezi akaliculating enamba yaki y'ensolo eyo. Antichrist is going to be a person. Sitaani gwagenda okuba nga fronting, gwagenda okuba nga akulembeza. Ye nga ali mabega ekintu yakipushinga naye nga waliwo gwakulembeza. Kakati mu kaseera ako oba tolina linnya ly'oyo omuntu, oba tolina akabonero tutegeeza nti enkolagana n'oyo omuntu, oba ogenda kubanga togenda kugula kintu kyonna, togenda kutunda, kubanga during that period yajja okubanga yafuga ensi eno. Katonda ajja kuba muwadde ku buyinza afuge buli kiri ku nsi kuno. Kati kitegeeza olina okubanga okkiriziganya naye okubaako kyokola oba ofe. Ompulira? Okubikkulwa 13 gye tusomye eyo 16-17 egamba that the second beast, that's the false prophet. Kubanga tulinamu beasts ez'enjawulo okusoma okubikkulirwa, but we talk about the second beast. Nga that beast is the false prophets, be bannabbi b'obulimba. Sitaani mu bantu bagenda okukozesa, agenda kukozesa ne mu bannabbi b'obulimba, nabo ze zimu ku nsolo ze boogerako era balikola omulimu gwe. Okitegeera? Forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. We don't know what this mark will look like. Ekyo kituufu. Teri amanyi kabonero kano kagenda kubeera, wabula okuteebereza okuliwo n'abasomera ki amabaluwa mu mabaasa. Abamu baali balowooza nti egenda kuba nga sitampu, bakukuba bukubi mu kyenyi bo, oba bakukuba bukubi ku mukono bo. Ezo endowooza z'abamu, era abamu bakyalina endowooza weetyo. Okitegeera? Naye akabonero ko ako ke boogerako kagenda kubeera katya? Kagenda kubeera katya? Abamu balowooza it's a barcode. Barcode muzimanyi. Barcode zino zibeera ku byokulya ebyamaguzi. Oba ogenza mu supermarket ebyo bateekako akantu ne basikaninga ne kaleeta item ne price. Ye gye bayita barcode. Katamu balowooza egenda kuba nga barcode nga bagikukubako bukubi. Kakati okuteebereza okwo eri akabonero ako, abamu saa zino bagamba egenda kubeera microchip. Egenda kubeera microchip. Egenda okuyamba okubanga you access your digital currency.
naye okubeera abeerufu njagala tumanye kino nti akabonero k'ensolo oba the mark of the beast have no way of knowing what form the mark of the beast will take. Tetumanyi nti akabonero ako kajja kuba kafaanana katya, naye okusinziira ku byawandiikibwa bigezaako okuba nga tebitusiigira ki ekifaananyi olw'ebyo. Kakati most people have fear. Most people fear that they have already taken the mark of the beast. They may have kakati uliida statement eno nti abantu abasinga balowooza nti akabonero k'ensolo baakatwala dda era mbu baavoola dda Katonda. Okuyita mu COVID vaccination abantu balowooza akabonero baakatwala, okuyita mu bino ebigenda mu maaso yellow fever vaccination abantu balowooza mba ku kabonero ka nsolo n'ebintu ebirala, era abamu batandika dda n'okweraliikirira okulowooza nti ekyaddala bakkiriziganya dda n'ensolo era bali mu kubanga ate bavoola Mukama Katonda waffe. Kakati okweraliikirira okwo, they may worry about the chip in their credit cards. Others have been told that their act of worshipping the Lord on Sunday instead of a Sabbath constitutes accepting the mark of the beast. Kakati kana akabonero k'ensolo atulina kye tuyita bagiyita conspiracy mpitirivu. Conspiracy bye bintu bibozibozi ebiri awo. Kati abantu balina ebibozibozi bingi abagamba obutasinza ku sabbiiti ke kabonero k'ensolo. Abamu bagamba nti credit card zino ATM ze mulaba nti emugiraba eyo kirabika bayikuyitira omwo. Nawe olina bye bakugamba. So bintu bingi abantu bye bazze nga boogera ku kigambo ekikwatagana naki ekikwatagana ate n'akabonero ak'ensolo. There is no significant reason why it is impossible to get the mark of the beast now. Tewali nsonga ya simbalala. There is one waliwo ensonga emu eraga nti lwaki atosobola kuba ng'ofuna mark of the beast kati. Era gye ngenda okuba nga ate nzija nayo ate mu kitundu kyaffe ekyokumeka ekyokubiri. Ensonga eri eki eyinza okukulaga nti tonnabafuna akabonero ka nsolo. Naye n'okusinza ku byenzize nga njogera osobola okufuna that proof. Naye ensonga ngenda gikuleetera ogume, ddamu amaanyi, ogume omwoyo. Bino byonna ebiriwo manyi Sitaani alina methods nyingi. Asobola okukozesa method ey'okukangakanga. Ensolo maka y'ensolo wagitwala dda kati n'ogwamu amaanyi wenna n'okola ki n'onafuwa n'ogamba kati nsabira ki ensolo nagisinza dda. Naye kankubuulire, you have not yet taken the mark of the beast. Tonnaba kutwala kabonero k'ensolo. Era zino digital IDs oba world IDs size eziraga akabonero k'ensolo oba tezitegeeza nti zo ke kabonero k'ensolo. Ziyinza okuba these are primary arrangements, samples batulagalaga ebiyinza okuba nga bwefaananyiriza, naye nga digital world IDs si ke kabonero k'ensolo, si ke. Yandibanga preparinga naye nga si ke kabonero kaki k'ensolo. Kubanga akabonero k'ensolo okubeerawo, Antichrist alina okuba nga amaze okubeera revealed, oba omuwakanyi wa Kristo alina okuba nga amaze okuba nga ategeerebwa. Era ekyo kigenda kubeera mu second phase ya tribulation, the last 3.5 years, nga Sitaani yafuga ensi eno, kubanga Mukama yakiwandiika ajja muwaamu obuyinza afuge. Kakati Katonda wabanga yakyafuga ku nsi eno, wakyaliwo essuubi. Naye kali akaseera ke boogerako Katonda ajja kuba nga omwoyo we takyali, Sitaani bamuwaddemu obuyinza, kati yakola ki? Yafuga. Kakati ajja kuleeta amateeka. Bw'oba tokkiriza na kino
tewali byakulya byogenda guloofa enjala. Ekyo tuyita the second phase yaki ya Great Tribulation. Naye nkugambye there is one significant reason why it is impossible to get the mark of the beast now. Ensonga eyo aje tugenda okuba nga tutandika nayo. Ensonga semasonga, ensonga erimu eggumba eraga nti mu bino bye tuli mu bakaseera kano tosobola kufuna akabonero ka nsolo, tebakulimba, tekannatuuka. Ebyo byonna tugenda biga. Njagala ogoberere series zino zengenda okukola. Olekerawo kuba abantu beeraliikiridde abantu tebamanyi kye bakola, abali ebweru baagala kuddukayo komawo Uganda. Nti anze saagala binsanga eno. Njagala ogoberere bulungi. Gw'abadde anatera n'okusaza mu contract yo, abadde agimazeeko ng'otya n'okulinyowalinga. Sigenda kugamba linyo, but wuliriza bulungi byengenda okwogera, bigenda kudetermininga either you continue or you come back. Kati we tunaakomawo, njagala tulabe the mark of the beast does not exist yet. Awo tugenda otandikira. Njagala kulaga nti akabonero k'ensolo tekannabaawo wadde. Yeri ensonga semasonga gye ngenda okulaga lwaki ssaawa zino akabonero k'ensolo tekaliiwo. Era bino byonna ebyogerwa, bino byonna bi digital ID oba world ID bya mwamwamwa oba bakyali mu chemistry waabwe, bakyagezaako kubanga bagatta elements ez'enjawulo babeeko ne kye bavaamu nakyo. Naye nga mark of the beast yennyini to exist, Antichrist has to be revealed first. Buli omu amale amutegere nti this is the Antichrist. Sitaani gwakoze ki? Gwa frontliningiza okuba nga yakulembera ekintu kye. Era ejja kubeera the second phase ya Great Tribulation. Oba emyaka 3 n'ekitundu egisembayo mu kaseera kali ak'okuyigganyizibwa okw'amaanyi. Kigenda kubanga nsukka wano. Ndowooza kitundu kyaffe kigenda kubanga kikutuukako mu ssaawa ezitali zaawala. Tugenda kulaba ate tukakase nti ekyaddala waliwo obukakafu obulaga n'okusinziira ku byawandiikibwa nti akabonero k'ensolo tekannabeerawo, tekannaba kubeerawo. Bino byonna oluusi Sitaani ategeka abantu be ne bajja ne babakanga, yellow fever kabonero ka nsolo, COVID-19 kabonero ka nsolo, kino kiki kabonero ka nsolo. So okuteekamu fiya nti ogwemu ssuubi, Sitaani ayisa asereze ligenda mugga, ayise mujenje ekkalu nga n'akabonero k'ensolo tekannatuuka, gwe mwennyini weesuule otandike n'ogisinza mu birowoozo byo. Kubanga ojja lowooza nti okuyita mu byonna by'ofunye n'ebyoyiseemu omaze okuba ng'ofuna akabonero kaki k'ensolo. Lunaku lwa 6 Alinisa Hotel, ndowooza ebintu byateeredde dda. It's a weekend, yitayo. Ndowooza kitundu ekyokubiri tunakikolera ku Alinisa Hotel nkulage ebintu byonna byateeredde dda. Yitayo. Ebintu byonna bigenda kubeera tereere, ebyokulya ebyokunywa ew'okusula pate zonna muzitwala eyo. Rooms ew'okusula tomusana zimalayo, ebisulo bimala, ebya family single double. Yitayo ku Alinisa Hotel, ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. 07223447 ne 0761088355. Oba olina ekibuuzo kyonna ekikwata toleeta kirala, twogera ku digital ID Mark of the Beast Great Tribulation. Ebyo bibuuzo 3 kw'oba obuuza, ensonga tujja kuba nga ate tugireeta mu next episode tunaba tutandika tujja sooka tukole ki atuddemu ebibuuzo. So okuyita ku namba z'essimu oba osobola okuteeka ekibuuzo kyo mu comment section tuzireka nga ziri open. Nalo nga abaddewo kubanga kasukira ekifaananyi ekyo n'amaloboozi tabitegeera, yali amanyi oba Mark of the Beast yagifuna dda. Ndowooza azeemu essuubi era agambye agenda ku Alinisa akwewa mugupiza. Kale baddewo mugera Jamil okubanga ate nkutuusaako program eno. Mubeere bulungi, mweraba.